kisangibwa ku kyalo Mbogo Kanoni mu disitulikiti y'e Kazo era nga Kate Rwakajala yagambibwa okubeera nannyini lyo kyokka ng'alina obutakkaanya n'abakulira disitulikiti y'e Kazo. Ono agamba nti gye bivuddeko baamusaayira olusuku lwe era ng'olwaleero kimubuuseeko bw'asanze ente ze nga zifudde ssaako n'ebyennyanja ebibadde mu kidiba ky'emu ku ffaamu ye. Bwaza kushesha nashanga omwiziba lyanje harimu akacupa k'omubazi, harimu ebyennyanja bifiire, eshera nizitamiira, nibangambira nibantumaho nkubatemera orutookye tihiine kyabiireho, ente zange zimwe zafiire ezindi. Ono agamba nti abakulembeze ba Kazolo ku gavumenti baludde nga bagezaako okumugoba ku ttaka lino nga baagala okuzimbako yafeesi z'ekitebe kyabwe era emirundi mingi nga yeekubira enduulu mu b'obuyinza naye nga tayambibwa. Nikyo kigambo ekibakwija nibagamba twenda itaka eri twenda kwombekaho omuruka, ntwenda itaka eri wotatuhiire itaka tukwombekaho omuruka tokwija kutunga businge. Nashikirira abebembezi ba Kazo, nashikirira RDC chairman bona mbabimanye ebintu byanje bitandikire kandi nabo bonka babirimu tibarampiire buyambi. Polisi yone ya Kazo nebimanya tenkarebere muntu wena okunyamba. Wabula ssentebe wa disitulikiti y'e Kazo Reverend Samuel Mugisha Katigunda agamba nti ettaka lino erikaayanirwa lyali lya gavumenti era ng'ekolerako emirimu egiwerako mu myaka gy'ensanvu ng'omugenzi Abel Rwakajala bba wa Kate Rwakajala tanneddiza ttaka lino. It was a parish, a community land belonging to the Mbogo community. They have even their deep tank there. They have some other structures. Ssentebe agamba nti ensonga zino abazivunaanyizibwako bazze nga bazirondoola era bwe twogerera ziri mu kkooti. I have never seen the wife of Rwakajala or Rwakajala himself before his death. I've never seen these people coming to the district to seek guidance or to look for something to do. I've never seen them. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Rezi Samson Kasaasira agamba nti poliisi etandise okunoonyereza era baakwogera ekyenkomeredde. The said land where these water sources were allegedly poisoned is also in dispute between one Keti Rwakajala and some district leaders, which we are also looking into to find out whether one of the parties is behind this. But for now, the case has been referred to the regional headquarters that is handling it. Poliisi etuuse ku ffaamu eno era neesangawo ebimu ku bisolo n'ebyennyanja ebigambibwa nti byaweereddwa butwa era bavumiridde ebikolwa bino. Catherine Namugera, BBS Terefayina, Gambuuze. Kibi nnyo okubanga munnaffe yafiiriddwa ebintu